Olwaleero y'ejjuma ey'okubiri ng'abasiraamu bagisalira mu maka gaabwe oluvannyuma lw'amasinzizo okuddizibwa ku muggalo gw'ennaku 42 mu ngeri y'okutangira COVID-19 okusaasaana. Supreme Khadi wa Kampala Sheikh Idris Habib Ruswabi ng'asinziira ku muzikiti gwa Yusufu Bakuuba ekisaasi asabye bayimaamu b'emizikiti egy'enjawulo okusigala nga bayaziina okutegeeza abasiraamu nti essaawa z'esswala zituuse. Sheikh Ruswabi asabidde bonna abafudde ekirwadde ki COVID-19 n'abakyali mu malwaliro embeera yaabwe mbi. Ffe abagenze bangi nnyo, bataata baffe, bamaama baffe, basenga ffe, mikwano gyaffe abaweereza b'obusiraamu, abaweereza b'enzikiriza ez'enjawulo, tusaba Mukama Katonda abawe ekiwummulo eky'emirembe naffe atugumye. Akubidde abantu omulanga naddala abalina obusobozi okukwatira ku bannaabwe abali mu bwetaavu naddala mu kiseera kino ng'ebyenfuna by'eggwanga bikosebwa ekirwadde ki COVID-19. Okulabika nga mu maka gaffe tuteekamu obutebenkevu, tetwawukana olwakino ekiriwo ky'obulwadde olw'okuba abasajja basiiba waka, tubeere nga tukolagana, nga tubeera nga buli omu asabira munne, tubeere nga tuyambagana, tufune ekyokulya era tujja kifuna. Twebaza gavumenti olw'ekyo kyetwagaliza ekyokubeera nti obulwadde tebusaasaana. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.